Abitex promotion ngali mu nteekateeka ekivulu kya mwana mulezi gwe bayita Acidic Vocals. Enteekateeka egenda ddala mu maaso ekivulu kya lunaku lwa leero. Abitex ono yavuddeyo n'ayogera ku nsonga z'abapromota, ayogedde ku nsonga z'omukulu gwe bayita Wizo Manizo. Agamba nti Wizo Manizo bagenda muteekako ekikoligo obutaddamu mutegeka mbivulu byonna. Bwe kinaaba kiganye nga banne ba Chameleone ba Palaso we bamuleeta nabo bajja babaninga. Atandise bw'ati Abitex ng'agamba nti bapromota mubaddemu entalo nnyingi nnyo n'akadde kano zigenda ziggwa basobole okuba ate nga balwanira wamu. Nga bw'omanyi nti bapromota ennaku zino wadde n'olutalo lwabwe, ennaku ezo babaddeko eggulu General Salim Said n'abategeeza nti gavumenti mu government structures tebabategeera bulungi, tebabamanyi, balina okuba ate nga beetereeza. Abitex ayogera ku nsonga z'abapromota bwe bimidde akadde kano. Kakati bekituuka ku mulimu gw'abapromota, nze empalana zino zonna nzizza ebbali. Ffe twalina obutakkanya mulimu gwaffe gw'abapromota era ne tulayira obutaddamu kukolagana n'abantu bonna. Naye olw'obulungi lw'omulimu gwaffe, omulimu gwansinza amaanyi. Tuddamu ne tutuula n'abantu be twagamba nti sisobola kuddamu kutuula nabo olw'okwagala omulimu gwaffe tuguteeketeeke gugende mu maaso. Ebyo byonna tubiteeka ebbali, saagala Keti, saagala Balamu, saagala Bajjo, ebyo byonna tubiteeka ebbali ne tubeera ku mmeeza. Ffe tubeera ku mmeeza y'abapromota. Nze sisobola kuba nga ntudde awo nga ndeseewo ekyokunywa, nga ndeseewo oluba. Ofuna bulungi n'engenda n'enkomawo n'enkinywa. Kitegeeza ki? Nti tetweyagala naye sitteeka nti okukola bizinesi olina gikola na muntu gw'oyagala. Kitegeeza ki? Nti omulimu gwaffe gutusinga amaanyi era teriyo muntu omu alowooza mbu agenda tusinga amaanyi alemese omulimu gwaffe okugenda mu maaso. Bw'otunulira omulimu gwaffe tulina abasawo abaganda obalaba balina ekibiina ekibatwala, ababodaboda abatunda ennyaanya, abatunda ffene, ne bapromota abateekateeka ebivulu ensi yonna beyeegomba. Tubeera tutya nga tetuli organized. Ye Abitex Promotions. Abitex agamba nti asaba bapromota okwegatira awamu basobole okuba ate nga balwanira omulimu gwabwe. Nabo abamu bagenda beeyiya kubanga bo balowooleza mu ddiiru olw'okuba ssente za covid bezajja baatuwaayiko ku ssente, bo balowooza buli tugende gulu tuba tugenze kutuwa ssente, ekitali kituufu. Era ngamba promota atanaba kwegatta mu bibiina bino ebibiri, jangu twegatteko, lekera buli kaseera ng'oliri ozungira eggulu. Ojja kuzunga bakuweeyo miliyoni 2 ozirye ziggweewo. Naye twagala kubeera n'eddoboozi limu, gavumenti tuteeke ssente mu ssako kubanga bapromota abasinga tukozesa ssente neewole. Ate ssente ze twewola gavumenti abatuwola gavumenti tebamanyi, tebalina layisinsi. Okwata nnyumba yo na mmotoka yo n'ogisinga milioni 10 ku 13. Ofuna bulungi n'oteekateeka ekivulu kikusala ky'osinze ne bakikola ki? So bwe tubeera n'eddoboozi limu, eno gavumenti oba ogibagamba togiwagira erina ssente, erina obuyinza ku ssente. Gopaganda somanya olwa kibiina kino erina okukolagana ne gavumenti eno. Aba opposition tebaliyo mu parliament, tebawuliriza speaker, tebabasasula. Kakati be baba nga balala basobola okufuna ssente mu gavumenti, naffe kitukakatako kuzifuna. Ye Abitex nga nnyonnyola ku nsonga ezo. Watukidde wano ku nsonga y'omukulu gwe bayita Wizo Manizo. Nga omanyi nti Abitex yakulira bapromota mu ggwanga Uganda. Ayogedde ku nsonga y'omukulu Wizo Manizo, agitandise bw'ati nti omukulu Wizo Manizo ono ekintu ekiyitibwa omulimu gwange guno ogw'obwa promota nkugambye omuntu n'ababa nga tetukkaanya obutakkaanya mbuteeka ebbali ensooka ntunuulira ekigambo promota. Essaawa zino ekigambo Wizo, essaawa zino si nsonga y'ani mutuufu ani mukyamu, naye eky'omuntu okukuba omuntu omukulu. Olaba n'omwana omuto omukuba n'omukubi by'ekidongo ne bakuyita kakiiko kairosi ne poliisi n'ekukwata ng'ate mwana we gwe wamwezaalira. Naye okukuba omuntu omukulu mu mbeera ya Wizo gye yakola, ekigambo ekituufu Wizo Mawizo badde mumanyi ng'omuntu alina discipline. Nze ne show ye eyanga 9 eno show ya Acidic Vocal yali yakubeerawo nga 9 Nobert ne mulaba nga postinze ataddeyo nga naye 9 ne tutuula ne tugamba nti Nobert ayala kuzanya mizanyo gye ne tugijjawo ne tugikyusa ne tusirikira date ya meka eya 3 kakati agamba nti Wizo Manizo byonna nga bitambudde nga babibala. Wizo Manizo ayinza obutaddamu kulinnya ku stage y'eggwanga Uganda olw'oluyi lwe yakubye Nobert. Kubanze bamanyi nti batabani b'amayanja sibaagala olwansonga Palaso ne Alien Skin. Kati akantu ako nga balaba nze atakola ki atabaagala neŋŋamba saagala badde mbateeka olukongoolo. Kati bwe twateeka ku 3 ate ono najja ku 9 tunadda ku 2. Kakati Wizo ekintu kye yakola sifa ku ani gwe yakubye naye kiri nti yakubye promota.
awo wendi kakati ekintu kya wizo twabadde nkyali mu wasiwasi tugenda kutuula wiiki ejja naye nga nze ekirowoozo kyange njagala tumubaninge wizo njagala tumubaninge bange litaligere paka nga amaze okukkanya ne Nobert era abapromota abeggattira mu bibiina byaffe ebya naffe nekyenkulembere kya FUPA tetugenda kuddamu kumupangisa be baba nga mubaddemu abamupangisa bali tagenda kuddamu kupangisibwa mpaka nga Nobert azze n'agamba nitukanyiza tetusobola kusirika ntubeera nga abatali bagunjufu nga bakubye munnaffe n'osirika busirisi kuba Nobert kirizo bagaana yeeyisa muneeyisa gye yeeyisa era omuntu asobola n'okugamba nti baalyose ne bakola ki ne bamukuba naye nze saagala kukyogera bwe ntyo tukize tugaane ye agenda kubaningibwa essaawa yonna mugenda kubaninga Wizo Manizo naye ate balanga Chameleon ne Palaso nga Wizo ajjirako Abitex atangaziza bw'ati we nabo baleese bwe batyo nabo bagenda babaninga era n'oyo kubanga ebiseera ebisinga badde ajja ng'ennyongeza ng'omulabira ku Chameleon ng'omulabira ku Palaso ne bikina bakyetaagisa kubaninga abo ababiri tujja babaninga paka nga Wizo nga Nobert afunye obwenkanya ku kintu kye yakola tulwanirira promote anti oyina okuyita mu mitendera emituufu oyina okuyita kyogamba buli abanja akuba bukubi batakkaanya na Nobert tugenda musiibira ekikokola bonna byo kyetaagisa kusibira kikokolo Chameleon ne Palaso nga bye bamuleetera mu buutu ne bamusula ku stage bonna tujja baninga music industry tambule nitwagala kubateeka mu Abitex omukulu Balamu naye ayogedde ku nsonga y'omukulu Nobert Events okubanga bamusabudde yeewunyiza nnyo okuvaamu amanya Nobert talina amanyo tegali bamukubye oli amanyo ne gavaamu so amanyo gikitegeeza gali kumpi amanyo obakuba bukwijja soli ne gavaamu kitegeeza gabadde gali kumpi ekisooka njagala kuvumirira effujjo erikolebwa ku bapromota Nobert y'omu ku bapromota abatatya loss ng'ajja n'akamirika n'akugjayo akulanze waba akulanze nkwegayiridde aba akozeseza ssente nnyingi tamanyi oba enkuba enaatonnya naye ovaayo n'omukuba emiggo oba n'omukuba amanyo ne gavaamu ani akulanga omulala so nze nga owa National Promoters Association member wadde kati nga nalekulira kubanga sagala conflict of interest tujja kusala amagezi okubonereza abo abeetabye mu kukola effujjo naye ate era nkubiriza abapromota bannange tulekerawo okulanga abayimbi nga tetubasasudde jo nabadde ku TV oba ku TikTok nendaba muto wange King Saha ng'agamba mbu amanja mbu yanyimbirako edda naye nga bambi kati nze oyo King Saha simanyi na kumanya naye nina okumusabira kubanga muto wange ndaba bambi alina byayitamu ebitatambula bulungi nja kumuyambako okulaba nti abiyitamu naye nga muto wange oyo simuyinako buzibu ne we yali azimba ennyumba ye namucontributingira ku material ezazimba ennyumba so omutwalanga muto wange nsuubira waliwo ebimutawaanya ebimuleetera okwogera ebitakola ki ye Balamu ng'ayogerako King Saha ne Nobert Events Abitex amaliriza agamba ayogedde ku nsonga nti ayina ensonga zayogedde ku Bobi Wine wano nga waliwo enteekateeka y'enkuuka bamugobayo lwa Bobi Wine era agamba omusajja oyo yamuyisa bubi naye Kyagulanyi Ssentamu yandaga mu njogera ennyo omulembe guno yandaga embwa kubanga nze mmanyi tugenda kuzoganya tuddemu tumuwanika ogimanyi enkuuka bbanga yonna yemuwanika era essaawa zino kimanyi akaliro bapromota ffe twapromotinga Kyagulanyi tutegekera ebivulu kyalenga ajja kuyimba mu nkuuka luli tajja kuyimba ajja kuyimba ebyo naffe twabikolanga nga tumuwanika naye kati ye n'alowooza nti ate yatuyamba benamulanga nga buli kyenakola kyonna kyali kimugattako ofuna bulungi buli kye twali tukola kyonna kyali kimugattako ye n'alabanga ffe abamulinnyirako era kyova olaba kati twalinnya mu kyawakati naye enkuuka yo bagingobamu lwa Kyagulanyi kuba ebyobufuzi byonna byatambulira ku Kyagulanyi naye enkuuka nze nkimanyi banneetaaga naye bwe banaaba tebanzikiriza kugitegeka era nsobola bajja kukuba akasimu nga baneebuuzako ng'omukugu naye nga Kyagulanyi yandeetera obuzibu naye ngoba mu nkuuka